But Elon Musk is making very good proposals because he wants now, because you see the internet is through the wires, the cables underground, then in the ocean. But Elon Musk is proposing satellite, cheaper, which is cheaper now. In the past, we were using satellite. It was very expensive. But then we started using the cables, which was a bit cheaper. But now Elon Musk is saying he can make it even cheaper by satellite. So they are also fighting for space, so we shall take advantage of them. Video eno yandiwulikika ng'enzibwe y'okutegeera wabula we tunaatwala obudde ne twekene nnyo okuwuliriza n'okufaayo twandimaliriza nga tutegedde ddala obutuufu n'obuvo bwa vidiyo eno wa weeva. Ebigambo bye tutandise nabyo bya President Yoweri Kaguta Museveni bino yabyogera wiiki kati ziwera 2 emabega bwe yali ng'akyazizza banna NRM wamu ne bajenzi ng'ayogera ku nsonga ye ya unstoppable. President Museveni yali ayogera ku mugagga amanyiddwa nga Elon Musk, abamu abagoberera internet mwandibanga mumanyi, era nga yali ayogera ku kyokuba nti omugagga oyo nagagga yali ali mu kuleeta omukutu gwa internet omupya mu ggwanga ogwali gumanyiddwa nga Starlink internet. Era nga President Museveni yali annyonnyola nti omukutu guno gwali gwakubeera gwa layisi nnyo, era nga buli munnayuganda osanga yali wakufuna internet ku bbeeyi ensaamusaamu ne sebusaamusaamu yenna. Mu kateeka kamu President Museveni yali annyonnyola ekyokubeera nti internet gye tukozesa eyita wansi mu gayanja oba mu guyanja semayanja era ng'eyita mu cable, wabula Elon Musk internet gye yali ew'okuleeta mu Uganda ene ya Starlink yali kika kya internet ey'okukozesa satellite mline efaananako bwetyo. Internet eno yali nnungi ekitenkanika era President Museveni agenda okugyogerako nga government yali emaliriza okubanga esayininga contract ne Elon Musk oba ne company eno eya Starlink. Kati nno kalumanywera yandibanga ze obuzibu bwandibanga bugudde. Onategeera otya nti bugudde? Tugende mu maaso. Ku screen kyolaba eyo ye yandibadde nga gadget eya internet eno emanyiddwa nga eya Starlink. Kati gadget eno kiki kyebadde nakyo ekyenjawulo? Internet eno kabeera kantu bakateeka ku kizimbe oba ewantu ewasoboka ne kabanga kasika internet okuva ku bwengula, era nga internet yaako eba y'amaanyi nnyo, wabula ekibuuzo nga kiri ku control yaayo. Government ebeera ne control yenkana ki? Kibuuzo ekyo ekya control abaana abagoberezi nnyo ba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa Nuupu oba goyinza okuyita Bobi Wine babadde batandise okubanga beeyisaamu obumesagi n'okubanga beekubanga obwama nti akalulu kaba katuuse mu maaso wali nga twagala okusigala nga tuli ku mitimbagano wakati nga internet efunyemu obukyankalamu essuubi, era we tusobola okubanga ffenna tuteeka eriiso tujja kuliteeka ku mukutu guno ogwa internet ogumanyiddwa nga Starlink, olw'ensonga nti gwo engeri gye gubadde nga gutaapinga ku satellite gubadde kika kya mukutu ekyandiba nti internet ne bwe yandituuse okuvaako mu ggwanga abaana babadde bajja kusigala nga bali connected naddala nga bakozesa omukutu ogwo ogwa Starlink. Era bangi abategeeza ebya tekinologiya babadde bagwesunga dda ne segwesunga yenna, era abamu nga batandise okugufuna nga bagamba nti akalulu we katuuka internet nebanga eyeenyenyanyenyamu koba nefunamu obukosefu, bandibanga bajja kusigala nga beejuvaana n'okweyagala ne sekweyagala yenna. Ekifaananyi kyolaba ku screen eddakiika eno kifaananyi kya CDF w'eggwanga, omukulu atwala amagye g'eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba. Kifaananyi ekyo tekiriwo mu nsobi. Njagala okutegeeza okusinziira ku nsonda ezeesigika zigamba nti ekiwandiiko ekizze
nga kiraga ku line eya CDF kyandibanga kizze lwa bya security wabula njagala otuulo kalire nkusomera ekiwandiiko kino. Ekiwandiiko kino mukwano gwange kivudde mu URA oba ekitongole ky'ebyomusolo mu ggwanga. Kyateekeddwako ennaku z'omwezi 19 Desemba omwaka guno 2025 era nga bakiweerezza abo bonna abakolagana ku by'omusolo n'okukiriyalinga ebyuma n'ebintu byonna ebijja mu ggwanga. From CCD. Copy SIGI. Subject: Restriction on the importation of Starlink technology and communication equipment. Ekiwandiiko kino ekivudde mu URA kivuddeyo nga kiyimiriza ne sekuyimiriza yenna okuleeta ebyuma ebiconnectinga internet eyo gye nkugambyeko wali nga tusooka mu ggwanga. Wuliriza kano. Lwaki olabye wali ekifaananyi kya General Muhoozi Kainerugaba? This communication serves to officially notify staff about the immediate restriction on the importation and customs clearance of Starlink technology gadgets, communication equipment, and associated components. Ekiwandiiko kino URA ekyefulumizza eyimiriza mu bunnambiro era netegeeza abakozi bonna okuteekawo envumbo ku kuyingiza n'okukiriyalinga ebyuma ebya internet eya Starlink. Buli kyuma kyonna ekiyambako okubeera nga osobola okubeera ne internet eno eya Starlink. URA efulumiza ekiwandiiko ng'ekiweereza abaofiisa bonna bekikwatako okubeera nga beekenneenya n'obutakikiriza. Any import declaration of the aforementioned items. Wuliriza kano. Any import declaration of the aforementioned items should be accompanied by a clearance stroke authorization letter from the Chief of Defence Forces, Uganda People's Defence Forces, UPDF. Nti bw'oba oli wakuyingiza internet eno mu ggwanga ng'ogenze n'ogula ekyuma kino ekya Starlink, olina okuba nga olina ebbaluwa okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba, CDF w'eggwanga lino, okuyingiza ekyuma ekyo ekya internet eya Starlink. This guidance takes effect immediately and all staff are expected to adhere to it. Era ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa URA kiraga nti ekiwandiiko etteeka lyayitiddewo. Abeetegereza era abatunuulira ensonga basuubira nti okubeera nga internet eno egobeddwa obutaleetebwa mu ggwanga oba okubanga okuleetebwa olina kubanga olina ebbaluwa okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba, bagamba nti kyandibanga security ya ggwanga yetunuuliddwa wakati nga twolekera mu kalulu ak'omwaka ogwa 2026. Ekifaananyi kyolaba ye ofiisi ya UCC, ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga. Omukulu gwolaba ku screen eddakiika eno mukulu amanyiddwa nga Dr. Abdusalam Waiswa. Ono ava mu UCC gye buvuddeko yavaayo n'akakasa eggwanga lyattu Uganda nti nga tuyingira mu kalulu ka 2026 omulundi guno internet tegenda kuggyibwako. He said there will be no internet shutdown during the 2026 polls. Omukulu ono Dr. Abdusalim Waiswa ava mu UCC n'agamba nti ku mulundi guno akalulu kano tekagenda kubeera nga aka 2021. Omulundi guno agamba nti internet ejja kusigalawo era bannansi bajja kusigala nga beeyagalira mu internet eno. Ojja kujjukira nti Dr. Abdusalam Waiswa yakulira ebyamateeka oba goyinza okuyita head of legal affairs. N'agamba nti ebyaliwo mu 2021 ku luno mwandibanga temugenda birabako, wabula ate internet eyo okubeera nga eyimiriziddwa eya Starlink bangi bakyakitunuuliza ku line eya security ey'eggwanga. Ku screen yo eddakiika eno omukyala gw'olaba ye president wa Tanzania, omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu, Her Excellency. Aba Her Excellency, I think that is it. I stand to be corrected. Internet wakati nga Tanzania bayina okulonda okwakaggwa gye buvuddewo ennaku zomwe zaali October nga 29
internet yagibwako. Era nga Tanzania si yensi ya Africa yokka ejjeeko internet mu kalulu. Ng'oggyeko ekyaliko e Uganda, waliwo ensi za Africa ez'enjawulo ezizze nazo zijjako internet naddala nga tutuuse mu kulonda. Ojja kujjukira mu Novemba w'omwaka oguwedde 2024 Mozambique government nabo bajjako internet side eyo. In fact nzijjukira ne Kenya waliwo okusabirira okw'amaanyi ne bagamba bannange ketugenda mu kalulu naki banayi temujjaako internet mutusaasire, temukikola. In fact ne Senegal waliwo we baatuka ne barestrictinga engeri apps omuntu z'asobola okufuna naki mukadde akaakalulu. Kati bangi bulijjo nga naddala aba side ya opposition nga beebuuza plan B gye basobola okuba nga bakozesa singa baba bafunye internet shutdown oba internet ng'efunyemukko obuzibu mukadde ak'okulonda. Bulijjo banoonya option B, era nga bangi babadde bamanyi nti internet eyo eya Starlink kebadde yatuuka mu ggwanga yandibayambye nga okusigala nga bali ku mutimbagano. Wabula essaawa zino internet eno okusinziira ku bbaluwa eyazze eyimiriziddwamu tujja kukirekaawo. President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko nkugambye yayaniriza internet eno era n'alaga essuubi lingi mu yo. Kati ebibuuzo bitandise okubeera ebingi ku lwaki internet eno yandibanga eyimiriziddwa. Bwe tubaayo side eyo ngenda kuba nga nkukomyawo ku ludda luno olw'ebyeno ebyaffe ensonga nga ezibadde zitambula mu politics. President Museveni gye buvuddeko bwe yabadde ng'akuba campaign yannyonnyodde ensonga lwaki abasirikale ensangi zino bakyasula mu bu inport mu tabu uniport mu bumanyi bulungi. Kasooke mukuweeko then tugende wa Bobi Wine ng'awakanya bino ne sekuwakanya yenna. Ffe twamanyira n'olwaleero bw'ogenda mu barakisi zaffe ogenda kusangayo abasirikale baffe bakyasula mu busiisira ennyumba z'essubi. Kulwaki? Kubanga tetuli balabe ba Uganda, tetusobola kugamba nti akasente akatono kaliwo tuzimbe amagorofa g'okusulamu twerabire okugula emundu ezinaakuuma Uganda. Ffe tusooka n'emundu oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira naye Uganda esigale mu ddembe kubanga tuguze ebyetaagisa ebyokukuuma Uganda. Kati endowooza eyo mu bantu bamwe bano ba mwana y'eki teriimu ekyabulamu batutawaanya. Naye kati nkambuwadde era njagala kwebaza sipiika ono muwala anyambye nnyo. Takyaleeta biriimu emisaala biki byokweyongera kati gambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Bakira Bobi Wine we yafunyeeyoko akaseera bwe yabadde ng'akuba campaign mukwano gwange yagetinze head zone n'abasirikale bano bennyini aboogerebwako n'abagamba ebigambo bye byabadde bigambo bikawanga omususa era bakira abasirikale bayogera nabo bamutunuulidde bwe bati nga bamwegesa amaaso abagamba nti nedda nze nsobola okuleeta enkyukakyuka n'okulaba nti musula mu nnyumba ezigasa era ezigwanidde. In 2025 you must not be living in a uniport. You saw Museveni on TV. He was saying that he does not care about your welfare, that even if you live in grass thatched houses for as long as you buy guns. I tell you that after 40 years you're supposed to be living in a better house. Uganda is not at war. Uganda is supposed to be a peaceful country, and you are supposed to be a national police. You are supposed to be friends with the citizens. You're not supposed to be feared by the citizens. Museveni is the enemy of Uganda because he does not love you. Museveni does not care about you. You are young people and you deserve better.
and you deserve better payment, and you deserve better dignity, and you deserve to be promoted not according to your tribe but according to your worth and according to merit. Mbo bya Bobi Wine yabananyonyola abasirikale bano nti mwalabye bulungi ebigambo President Museveni bye yayogedde ng'abagamba nti okubeera mu import tekiina buzibu mwakimanyira bakira okugula emmundu kyekyandigwanidde ku lwa security y'eggwanga. Bobi Wine abagamba nti emyaka 4 kitegeeza mulina okuba nga musula ewantu ewalungi, mulina okubeera mu mayumba amalungi olw'ensonga tetuli mu lutalo nabwe kityo tewali nsonga ebeebagaana kubanga musula ewantu eweeyagaza. Era n'agamba n'okugamba abasirikale bano nti kale mulabe muli mu mbeera nga mutiibwa bannansi kyokka ng'ate muliwo okubeera nga mukuuma bo. Oba n'abagamba nti you deserve better, wandivunudde nti mugwanira ekisenga. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.